Kitalo nnyo ekyabankuba kyeyo abafiiridde wano mu Uganda. Omugagga abagagga bano be bani gwe basse ne mukyala we nabadde nsomako ku Bukedde Waddi baabatemyetemye era kambawe n'abantu babategeere bano abantu babadde bakusaaga. Ono ye David Mutaaga na Beta ne mukyala we Debula abatemuddwa Entebbe nga babadde bakava Switzerland. Bano be baani oba Mutaaga yaani omwami gwe njogerako yasomera ku King's College Buddo gye yava okugenda e Makerere n'afuna diploma mu kusomesa yakuguka mu kubala ne physics. Yayongerako diguli mu University of Zurich mu kubala n'oluvannyuma n'afuna diguli ey'okubiri mu kubala ne computer. Wakati wa 1987 ne 1993 yakola ng'omukugu mu kunoonyereza mu Swiss Federal Institute of Technology mu kibuga Zurich. Eno yakolayo emyaka 6. Okuva mu 1995 okutuuka mu 1997 yali Oracle database administrator mu kampuni ya Switzerland. Okuva mu 1997 okutuuka mu 1998 yali system engineer mu Union Bank of Switzerland. Okuva mu 1998 okutuuka mu 2000 yali senior Oracle consultant mu kampuni ya Credit Suisse First Boston oba yekolanga ki. Okuva mu 2000 okutuuka mu 2001 yasuumusibwa n'afuuka amyuka president wa kampuni eno ng'avunaanyizibwa ku kutangira ebiyinza okufiiriza kampani. Wakati wa 2001 ne 2005 yali senior database consultant mu Swisscom Mobile. Ate okuva mu 2006 okutuuka mu 2007 yali senior database administrator mu Oracle software ya Swiss. Okuva mu May owa 2007 okutuuka mu December 2007 yali senior consultant Costa Engineering mu kibuga Jona. Okuva mu July owa 2008 okutuuka mu August owa 2008 yaddayo mu Union Bank of Switzerland. Okuva mu September wa 2008 okutuuka mu April wa 2013 yali consultant mu Swisscom. Mu May mu 2013 okutuuka mu August 2013 yali senior database consultant mu kampuni ya Credit Suisse. Okuva mu September 2013 okutuuka mu March 2016 yaddayo mu Union Bank of Switzerland gye yava n'addayo mu Swisscom okuva mu 2016 okutuusa lwe yawummudde. 2025 ne bamukola ki? Ye mukyala ono njogedde ku mwami. Ono omwami ono nategedde nti yawummula 2023 okukola yawummula. Era wano amakaago ag'omu Lugonjo Entebbe babadde bagazimbire ekinene nnyo okusiza ku chairman nti emyezi egyo 2 naye poloti yalwawo nnyo nga nsibe ng'era bagamba bananyini poloti yabo chairman yakana ndowooza yagenda okujjako nga bagamba bananyini bali ki bweru era we bapulaninga okudda ne bagakola ki. Naye abantu bano baatunda amaka gaabwe agalu Switzerland nga bavaayo. Era amakaago sente badde bakazibasasula ozimalayo nendoza bazibasasudde bali wano nga bafunyele pension yaabwe kuba omwami abadde wa myaka 69 omukyala wa myaka 62 nga bafunyele pension yaabwe tolaba ebadde nzito okusinza ku makampuni ge bakoleranga. Babadde bakola olumu abanyonyodde bulungi baga nti ze banka z'abagagga mu Switzerland zabadde bakolera. Bwe bajja wano kigambibwa badde ne investment ez'enjawulo omuli zi estate ez'enjawulo nga badde balina abaziddukanya omuli n'ebizimbe ebimu tetumanyi nti by'abantu kyazuuliddwa nti bisobola okuba mbu byabwe omuli n'ekiriko super fama bagamba mbu mbu
nti kyabwe kiteberezebwa kyokka nga ledi eno gye twogerako ebadde maze mu myaka egiri mu 40 ameka bakoledde emyaka ameka naye nga bo bakoledde emyaka 40 ameka kitegeeza okusira ku mirimu gy'abadde bakola n'amaanyi gabadde balina mirimu egyo olaba babadde kati bwe bazimba enju eno bagamba ne bayingira naye badde balina abakozi abakoli abameka abakozi abo omu yakuume waka omulala badde ajja buzi era abakozi abo badde bajja ne bakolawo ne bamala ne bakola ki ne bakuba cuba ne bagenda naye wabadde tabaawo ng'okwaba abakozi omu kuliko omukozi ajje waka n'aba ng'akola ki ng'akuuma okuuma enju eyo kubanga enju eyo bukyanga bagizimba babadde bajja ne bakola ki ne baddayo ne bajja ne baddayo ne bajja ndowooza nga bakola ne process ekola ki esasula omwami Mutaago ono kigambibwa mbu yabadde n'omusika wa famire yaabwe ye yasikira era abadde ayina bingi byalemesa abafamire ngalo ne batwala ebivandulo ng'ewalabye eri wamajidu musi abaagala bitwala we batyo abadde ayina mbu balemesa n'obikola ki n'obitunda naye wano bwe tugira ku bantu ffenna abali mu Uganda n'abali ebweru waayo Uganda omutemu ono okusinziira ku butambi bwa CCTV oba CCTV cameras n'abalala walabiddako yabadde profession nekyakola yabadde akikola ki kuba yabadde one man army ku kabaga ke baategeka ku olwo bakyaza abantu abajjira mu motoka ya Sienta abantu bajja 5 era ne babeerawo n'okugabula ne bayita ne bali abakozi baabwe nti mutuyambeko leero mujje kubanga waliwo abantu betugenda okukola ki okukyaza wabula ne basimbula oluvannyuma ng'obudde bugenze buwungeera era okusinza ku kamera kiragibwa bonna nga bayingira mu Sienta bakola ki ne babasiibula okusinzira ku kamera omwami ono yalinnyira ku muovakado oguli ebweru w'ekikomera ogwakula ne guyita ku kikomera gwe gwamuyamba ogwa mu ki munda era n'awalampa ng'agudde mu ndolo kwenzigi zaali nsibe n'afuna akadirisa akamu ak'ekinaabiro ke yasala okuyita omwo okugwa mu ki mu nnyumba munda era kigambibwa okusinzira ku kamera omwami ono waliwo eddoboozi eri kamera lye yakwatira ddala ng'abagamba lwaki mmwe muli bagagga n'abaana bammwe basomera mu masomero malungi batambula buli gye baagala ffe nga tuli baavu kyekimu ku omusajja bamusanga mu ddiiro omukazi ali waggulu era omukazi omusajja basooka mutema nteegateega omutemu bwe yajja yasooka tema musajja ki nteegateega naye oluvannyuma omusajja bw'aleekaana omukazi yakuba enduulu awatali adduukirira wabula mu kuba enduulu n'akuba n'amasimu era kigambibwa nti yakubira bano abavubuka abaali baakava ewaka nga bakatuuka bakakusiza ku muganda waabwe ku ssaawa nga mmeka nga 3 agamba nababakubira agamba naye mujje mutuyambe mwangu otugwiriddwa abaki abatemu abavubuka ne bafuna booda okudduka okukola ki okomawo ekitali kya bulijjo basanga geeti nzigule ate nga geeti eyo bakimanyi temala gaggulwa kuba ya koodi ne bayingira bosi waabwe bamusangawo ku mulyango nga wagudde omusajja ku geeti omutemu yamutwala paka ku geeti kubanga omutemu bw'amala okutta omukazi omusajja yali amaze okwewalula okufuluma mu ki mu nju n'amusika okumugyawo ng'amutaddeko ekyambe n'amuleeta ku geeti kuba omutemu yali akimanyi bulungi nti geeti yaki ya koodi ng'ate tasobola kulinnya kuva munda kuddamu kufuluma ku lw'okuba kwaliko sseŋŋenge ku kikomera waggulu ate nga kiwanvu wali yabuuse n'agwa ku muovakado yalinyidde ku muti ng'ate talina walinyira ku kikomera kuddamu kufuluma kati nga geeti yeyina ki ekkubo era omusajja yamala ateekamu koodi okugula geeti n'abatunga ekiso mu nzita gye yattiramu ddala oli mu kinaabiro gye yattiramu n'ani kubanga omukyala bwadduka mu kisenge n'awulira ng'ono akuba oluggi yeesibira ne mu kinaabiro ekiwulira naye lw'ekinaabiro yalumenya kwegamba waliwo obudde buwanvu omutemu bwe yakola ki bwe yakozesa okufuna kati yembeera eyo bankuba kyeyaabo gye bavudde ku ki naye abantu bano babadde bagagga kino tukibulira kibuusa maaso abatali bagaggagagga nga bagagga ddala kubanga ennyumba yaabwe kigambibwa mubadde bagitunza bakakadde ka $1 eyawe yeri kitegeeza yabadde y'amaanyi nnyo babagamira kamu kitundu
Okay, Okiwulira. katusoke tugende wadasi. Introduction y'ekintu nkiwulidde. Bwe tugenda mu details ekisookera ddala eddoboozi lya kamera okusinziira nambemu wannyonnyodde nti bwe liba eddoboozi lyayogera ekyo kisobola okuba nga omutemu yali within ali mu saako zaani za famire alimu ko oli bwavujja n'akugamba mbuno lwaki muli bagagga n'abantu bamwe basomera mu ki n'abaana bamwe basomera mu masomero ga bbeeyi nsobola obutagamba nti nno bano ba far away relatives naye ng'omuntu ali mu ki within the family obanga si kyekyo ng'alinawo niwobetavu abaddeko ng'amanyi bano bali muyambo kwasi buli omuntu wa family omuyambo oyambako bw'osobodde kati oli nga yakikozesezza nnugu na busungu okitegeera omutemu ono webweru yavudde wabweru naye wa munda webweru naye wa munda nange kati kyenkugamba nti okujja okuba webweru naye si webweru webweru nti yabadde munda mu nyumba but wa famire webweru nti no sitasulaawo yabuuse kikomera okuyingira kibategeeza but wa munda wa famire buli kimu yabadde akimanyi sinakindi bw'otunuulira nti nno ennyumba ndoza bwe tuba tubazeebazemu esobola okuba okusinza ku byeyogedde either ebadde semi smart house oba nga smart house kuba buli kimu kya koodi wabula okumanya w'ogenda okuyita kitegeeza ennyumba eno ogibaddeko before n'okuyingira munda nti omanyi loopholes nti akadinisa k'ekinyabiro kakola ki kali wano akatagenda kukola alamu bw'eba ennyumba nga smart house nga buli kimu kya koodi biki electric biki byonna byonna okitegeera kitegeeza oli ateekwa okuba nga abadde amanyi buli kimu ekigyotololyako kitegeeza ayinza n'okuba mbankweseza kigambo kinene y'omu ku babadde beesiga okujja supervisinga nako nti ng'amanyi buli kimu wekiri okutema omusajja enteegateega yamanya tebasobola kutema nteegateega n'osigala ng'otambula oba ogenda kusigala waawe oli asobola ogenda n'akola n'ebirala n'odda kuba zino oli bwe bakutema munewe muti mwe muli emisuwa egiconnectinga ku navu zezikutugiriza oba ogenda kusigala awo oli kitegeeza oba osigadde kwewalula kati ono already ano bane firimu zo zetulaba nazo zitwonoonamuko already yali azze amanyi kyateekeddwa okukola ennyumba yagisupervisinga agimanyi amanyi n'obudde bali abavuddewo basobola okutwala n'atwala obudde bwe okukola buli kimu kyateekeddwa okukola kati balina investigations zinda kutandikira mu bafamire yamanya wasobola okuyingira n'amanya nti bwengwa mu kikomera nina akadirisa ke nina okusala okuyingira si kyangu abajja ku pate yes kisoboka okutandika kuba pate but ne within the family batandikira okwo kusinza ku statement gye yakola n'ennyingira gye yayingira n'ebigambo bye yayogera mawa ekintu okiraba otya gwe kakati sakozi ekintu kino kibi nnyo okusookera ddala okuba nti omusajja bamutemye naye abantu b'ebweru bano ngenda banenyamu ate era mbabuuliremu bwe kiba nga onompa obudde ekisookera ddala abamu beenyiwa nnyo Uganda mu kujenyiwa ne bajenyiwa olwa gavumenti engeri buli omu gyagitwalamu emirimu temuli ebirala biki kati abasinga bazaala abaana kubanga oyo omwami simanyi oba alina abaana bazaala abaana naye abaana baabwe ne babalemeza nnyo okubeera e Bulaaya ng'omwana tasobola nakola ki kumanya bifa Uganda asomedde eri aliira eri yeebaka eri nga abaana abo ne babeera eyo ku Bulaaya okwo kuba bazaalidde olw'embeera y'eno Uganda nti abasinga bagyetamwa kakati omusajja ng'ono w'emyaka 45 n'omukyala bandibadde balinayo ku mwana artist omukulu obanga ali Uganda obanga ye bamusindika dda kuba balina pulaani ey'okuddawa kubanga balina pulaani ey'okuddawa e Uganda ekyokubiri awo wali weetaagawo security eneyo ezino ezibeerawo eza private company naye ekyo bambi bayinza okuba nga tebakirowoozaako olw'ekuba nti baludde nnyo nga bakolera eri ne balina okusigala e Bulaaya eyo nga bafaayo nnyo
n'okumanya embeera ya Uganda nga bwekola ki nga bwetambula. Singa omwami oyo bwe yamanya nti ngenda kudda nga yafuna oluusi okumanya n'agamba ngenda kudda naye neetaaga company security ebeera ku maka gange buli kadde osanga ekyo tetandikoze eki tekyandimutuuseeko. Era ne mbakubiriza nti ne bw'oba ojja eno e Uganda ng'ogenda kumala ennaku 3 oba 5 ng'ogenda kusula mu nnyumba yo gy'ozimbye nga togenda kusula muzita apartment muzita NRB nga togenda kusula mwezi eziba n'abantu ne ziba ne security, pangisaayo omusirikale artist okubire muganda omugambe finayo wa security agenda abeere kankomewo mukole ki musangewo ne wamalawo ennaku mmeka 3. Naye embeera ya Uganda yayonooneka yayingiramu abantu ab'omutima omubi n'obutujju kubanga mugambye nti akatambi yagambye nti muli bagagga lwaki teyamusabye ssente nti abaana bo basomera muki mu masomero ga bbeeyi muli bagagga ate sani mugambye nti leeta essente ozikole ki mpa ssente. Naye ono yabadde mutemu anoonya okusaanyaawo obulamu bw'omuntu naye ng'ayeeyambisa oba akolagana n'amusajja ono abantu babadde akolagana nabo abali wano mu Uganda kubanga nnamba emu bw'agamba nga bw'akisomye ti amusajja ono abadde ayina bizinesi muno ng'ayina investment ennyingi ng'oluusi n'ezimu baazibulankanya kubanga ye ayinza oba nga abadde aweereza ssente kati nga balabye yagenda kukomawo okubeera kuno mu kubeerawo okubeera kuno ebintu byonna bye tumuyimbye emyaka 15 ebimu agenda bitubanja ebimu weebiri ebibala tebikola ki tebiriiwo. Kakati ebyo byonna abantu b'e Bulaaya babifunanga problem era abitofana abantu waliwo ono alinga kati wakubiri oba mwaka guno waliwo ne yafiira ku kisaawa awo waliwo yali ajja ye teyatuuka na waka oba motoka yamukuba oba booda. So nze ndowooza nti mikwano gyaffe abali eyo baba basobola abantu beeno mubeesige naye mubeesige kitono kubanga ba mitima emikambwe kati bano bagenda ne babeera eri ebweru ne balowooza nti Uganda ejja kutambulira ku mbeera yawa ye Bulaaya kubanga Bulaaya omuntu abeerawo awo ennyumba ye tekuli musirikale tekuli agikuuma bwagisanze bwakola ki bwebeera bw'aba ayina mwana n'atafaayo naga nti omwana ono kamuze Uganda ati kyagenda amanejinga ebintu ebikola ki ebiriyo abantu b'Ebulaaya abantu abaana ababeera e Bulaaya bonna simanyi bakatunda bakola otya. Okimanyi nti ebintu bya Sebaana Kizito byonna bifudde. Omwana agamba nze nkola mu bank of simanyani ebintu byonna abantu batuuka e Bulaaya ne beerabira ddala Uganda nti Uganda yava ku mulamwa musajja ono yabadde alina okuteekawo security naye kino ekyomusajja ono kituyambe kifune abantu abasigadde e Bulaaya mufunemu ekyokukola ki ekyokuyiga tiwemba ngenda nga nne maka gange oba ngenda kumalawo nnaku 10 oba mmeka nsooke nfune private company empe security ebeerewo nsobole okukola ki kubanga singa yabadde ng'alinawo security osanga oyandirajanidde n'oli teyandirinnye luggi. Zeno ebadde ndowooza yange Sakozi waliwo kigedde nti abantu b'osinga okuyamba basinga okubeera ab'obulabe gy'oli abantu b'osinga okuyamba be basinga okubeera ab'obulabe gy'oli wakuba tumanyi batakirambuludde abantu be tuyamba be balabe baffe nnamba emu naddala nga tubayambira mu distance anti omuyambira wala ebintu tobiraba kati yakolera lipooti nti ettaka ly'eggundi naliguze nakusindika ku WhatsApp tasula kulitikka Kasakozi tukize tugane emyaka 30 abantu balaba n'ebyobugagga wano era nga aliwo omuntu abirimu abadde abikuwasanya kubanga mbadde pulena mu Instagram nga asomaawo tubaire balaze nti bakomawokko balabe ebintu ebyo era agambye nti ploti eyo baade bagisiba ebbanga ddene nga bo bakiteeka mu plan nti oba tuusa okukomawo abo bagenda okuwummulira obulamu bwabwe tebalina Suudan nabwe agambye nti omwaka 96 baddamukko kitaza bwe bagenda ni stop kati abantu betuyamba nga tubayambira wala be bakyasinza okubeera balabe baffe nnamba emu. Ekisooka kya byonna omusajja bamutema enteegateega omutemu yamusitula n'amutwala ku gate asseemu koodi gate esobola okweggula n'amufumitirawo kiso ku mutima yamutira olwamala okujjamu gundi password ne yeggula
n'amufumita ekiso ku mutima. Era kakasa nti omuntu ono yajja ku mission. Kyava ayambuka waggulu n'asanga omukyala n'omukyala yamufumita ku mutima. Sakozi nyange nyina oyinza okugambiramu nti abantu nga bano abedde ebweru ebbanga n'ebbanga mu butuufu nabo beetagisa okuba omusirikale. Kubanga abantu bano si kyabuvunaanyizibwa kubanga bali basobola bokka mu nnyumba kuba ekisooka bakuliridde. Bonna singa mama yali afunye ekizibu ekiri ekyo netatobola okumusitula era nga abantu ffenna twetaaga okubaako n'abantu si kyabuvunaanyizibwa omuntu okusula omu mu nnyumba. Twetaaga okubaako n'abantu betubeera nabo. Naye olina okutandikira Kabaga wano oyinza okugamba nti entata yatandikira Kabaga kano. Kabaga awo wennyini webale nnyo. Kabaga awo wennyini nnyini. Nabulawa bagamba nti twebake. Obudde bugenze. Anti leero musuleko wano abantu b'Ebulaya. Kitegeeza abantu be baayita baali banneyiba baawaawo kumpi. Tebayitamu beewala. Kubanga abantu b'e Bulaaya abo so baba balina emikolo gyabwe e Masaka wa mubayita ne bajja. Nero mutusuzeeko naye nga baga nti akanafa tekawulira ng'ombe. Ebyo bino bisangamu naye polisi yagambye babayise abo ne bagundi babakwata abakozi baba. Bakuta abakozi. Simayine bano nabo nawudde babayise. Abali kapati nabo babayise. Kati ekisooka kya byonna nja kusooka okutwala okusaasira eri family bano abasigaddewo okuvibwako abantu baabwe. Munoonyereze ki ekyassa abantu bano. Naye Sakozi agenda okwetooloola kati nga wano byanfuna. Wano byanfuna kati. Obulamu bw'abakadde bafe wano okugenda bino byanfuna. Eiza badalabirira ebintu byabwe oba eri gye bavuddeyo bulungi naye kati wano byanfuna Sakozi. Anti guno ogulaba gugenda kati gutandise. Naye wano byanfuna kati. Wano byanfuna bye bibatta. Yagenda okwegeeza nti bagenza okunoonyereza nga muganda wa gundi yali mu kikolwa kino kati wano byanfuna. Kasubmission kale kagamba bwe kati. Omanyi nze nkuba mu ttooki okusuka ku kyendaba. Oba ne kyempulidde. Omutemu ono njagala okakasa nti yabadde professional. Assassin. Omutemu omutendeke ajja mu mission ogwa ku kikomera ng'ali ogu. Ng'era amanyi nti ajja maliriza kintu kyazze okukola ki. Taba mubbi wa nkoko. Ate ono tabeera na muntu wa kika. Kitegeeza ahayalingibwa ssente nnyingi. Era n'aba bamanyi abatemu kika ekyo baba batono. Era baba ba top. Baba ba mafia b'amaanyi abamanyi abatemu kika ekyo. Agamba nti gwe genda yegwe alina yitwe omuzungu ali ku seratoni genda omututtire. Omuntu ali mu kaliba alina yitwe abatemu abo batini ku nsi basasini bwe bati batini. N'aba bamanyi baba batono. Ate be babakola zi black operations. Ezitalabika kakati. Njagala otegera nti olwokuba yabadde professional. Yaza kimanyi nti onde kamera zikola ki? Chovala yaze yesabise bulungi nga taleka na fingerprint okulaga nti yadde takolerera. Nti yabadde ne gloves zonna azambadde bulungi nga tosana kola fingerprint zize. Yabadde si muntu akwatibwa busungu kolera bukolerezi biki bintu. Kyenjagala mutegeere ne statement zino ze yabadde ayogera. Yabadde azogera kimanyi waliwo ki kamera. Nti abantu bajja kuwuguka balowooze bakika. Oba banganda oba bana bamulinaanye nnyo. Otegeera lwaki mu abaana bamwe bali bulungi nga baffe bali bubi. Yabadde azogera nga sigino egenda okuwugula abanoonyereza. Njagala tukakkane bulungi wano. Yabadde azogera nga sigino egenda okuwugula abakuki abanoonyereza. Kubanga bano abantu babadde bagagga ng'era balina ebintu bye baakola nga zi property ze baakoledda abantu ze ba owninga nga n'abantu abamanyi nti ya Sakozi. Wane Uganda nga ziri Uganda abantu ze ba owninga nga bamanyi nti ya Sakozi. Ate bano bakomyewo. Ate bano bakoze eki bakomyewo. Kati waliwo abantu ekika ky'abantu abo bati ba mafia nga omuteresa ebintu byo omukozesa ebintu byo naye nga wachi yokomawo kubitwala ya planning alwonafa. Ebintu bino bikole ki? Kati kwa kusindika omutemu ono osobola musindika omutemu ono najja nattaba n'abantu naye ng'ebyawasizza bintu birala nnyo olumu byanfuna byabwe olumu birala. Maali gye yamuteresa.
mali gye wamuteresa kakati ono omutemu namugamba omulimu onaagukolota naye nga mugukola ajja lowoozesa abantu abataalabe mu maaso nnyo nti babadde bakika kale we baakayandiyako ku ttaka kale we baakola bwe bati ontegera kyenkugamba kakati ye sigino gye yabadde asindika kuba ono yabadde akimanyi kamera weezira era zimulaba ne byayogera abimanyi nti biwulirwa naye olw'obukugu bwe yabaddeko nti ate takolerera ate alesiwadde ka fingerprint akamu biki ebissa abankuba kyeyo ebisinga okussa bankuba kyeyo bye bino wammanga ekisooka nkuba kyeyo agenda n'akola ssente ze abantu sakozi b'omanyi ng'ogenza okukola ssente famire yo bo kye basooka okuteeka mu bwongo bwabwe nti wagenda kukolerera bo era banyiiga nnyo n'okukyawa bakyawa nnyo ku lw'okuba mu bwongo kimugamba nti ogenze kolerera ki bo ebintu byonna by'okola nga gwe weekolerera nti bwe najja bw'ogamba omwana wa mwannyoko nti tigendako wali ennyumba yagifuula ki yiye nalina mukwano gw'amawa omusijja mwogera linnya naye yagamba nti nyina mwannyinaze amaze mu nnyumba yange emyaka yagamba 325 nagamba era njagala gitunda kubanga yannema okukola ki yamuwa kukola ki kubeerawo kunkuumiraako naye yatuuka n'akomawo naye yamulemu mukola ki omugjamu olw'okuba nti bo balabanga agenza bakolera ate tebakitwala kati sakozi ffe mu kutambula oba mu nkolagana gyokolaganye n'abeebweru tumanye obugubi bayita mukola ki omuntu owawano omulala abeere bweru ng'abanyi nti oli sente ayoola njoole ng'era bamugamba nti siina takitwala nti talina akitwala nti anyimye okitegeera abantu balina first mentality eyo kati omuntu agenda bagita force omuntu agenda okukomawo ng'oli ennyumba agirabanga ng'eyiye yageza okiwulira na buli kyayina ono kyabadde asoloza kirabanga ekikye ontegeera ekyo kisobola okussa omuntu ekirala tukolagana n'emikwano bwe tutasoose kumanya emikwano bano bali mu kaliba ki abantu abo olumu ne batuzimbira abantu abo olumu ne batereka ebyapa byaffe abantu abo olumu ne owuninga ebizimbe byaffe nga ne ku kyalo Namasuba kwe kiri ekizimbe ekyo kimanyiddwa nti ekizimbe ekyo kya mwami namba emu yakikola ki ensi yonna ekimanyi kati ono agenda okukomawo namba emu gwe yateekamu obwesigwa bwe yateresa na buli kimu agenda okukomawo nti namba emu munnaye nakomewo naye ekizimbe kyaye kakati nyetandika okikoza ngenda kyesolooleza kyovola namba emu ayita mangu nga bino tebinnakyaka okugenda okufuna omutemu naddala omuntu kamala okubuulira abantu wano mu Uganda abasinga obungi essente abamu abantu abaziina ennyingi bazifunidde mu bukumpanya ate abantu be bakwasa ebintu ebyo be bantu abalabika nga baliko bulungiko kale bwe ngenza otundatunda mwami gundi yajja okuwoyinga ebintu byange ku lwakalina eno gyakola ki gyayina n'atamanya nti ate oyo kanywa musaayi nga n'okuzimba kalina eyo ayinza okuba yattawaabo babiri kyava agamba kakati en apartment ejinji jako ono mukola ki ebyo byebintu byetusoose okuba muto ekintu ekyokusatu kankikulage transactions mukola enju zino gibadde batunda eSwitzerland naye yabaddeyo n'emikwano olumu bafaafaagana mu mirimu olumu empalana mu community wali kaalo ku kaalo erya ezuliki omuntu asobola obutakwasiza eri olw'okuba amateeka g'eri gakola n'agamba naye ka transaction zino zetugenda okukola oba kubanga tulina n'okunoonya abakola transaction ezo nga batunda ennyumba kituufu basasula baamalayo bamusasula ono bamusasula sente zabadde zazze okitegeera oba alina gwe yabalekera bazikwasa oyo baziteke ku akawunti ye byonna tubitunuleyo oba alina gwe yalekera okuwummuzaako ku akawunti ye byonna tutunulayo omuntu ayinza okugamba nti katumulinda dde Uganda anti bagenze nga weeri naye ngenda kubuulira bamafiya batambula eri n'eno ontegedde bamafiya batambula eri n'eno kankuwa ekyokulabirako nze nyina muwala wange
bali bagula ennyumba ya nyina nakwata sente naziwola ate yali akola ki agula sente ziri milioni 10 katazimuwanga bajja mu luyombo kafumula nkete nyenga amugamba kweziri kwa account nyenga amugamba kweziri kwa account kakati ono wamuleta ka embeera eri embi London asomulindira Uganda kyonna kirabako ontegedde kyenkugamba kati nkulaga ekyangwe nnyo kati nkulaga ekiri kugulawo kuba kyeyo yagamba ennyumba yagamba sente azirina naye ziri mu pound naye Uganda gwalina gwazirina Uganda kankozesa ezizo wenzije London nkuddiza wayise emyaka ezo baagala kwetta bwesi bombi baali anti Katonda gwe yagiguza omumanyi ye bombi baali eri bombi be London wulira bombi be London ate beeno nti gwe yaguzanga munnauganda weeri nga noono weeno ekyo kyaki kyangu naye nga mu Switzerland weeri si kyangu kukola mission bajje batono kyembadde nkuba tochi mbuuza nti kati mawe kyolesa kituufu kyembadde nkuba tochi yaguzaani munnauganda kyembadde nkuba tochi ekyo oba sente yalagira ziwummuza kwani watabeere okitegeera ebino tulina bikola ki obitunuulira kubanga ebisaba na Uganda olumu biva waabwe wenyini wabeera waabwe wenyini gye bakolera emirimu tubeera Nottingham Forest fenna nkola noono olumu ebibasa bibeera awo ebirala bibeera mu famire ebirala bibeera mu mikwano anti namba emu nina ekintu kyenjagala osooka otunuulire okutibwa kw'abaana abantu it was a long planned mission yes kyekisookera ddala bw'oba oŋŋamba nti nno ettaka lino lyaliwo kuva dda ennyumba bagizimbidde mu myezi emeka ebiri kwesatu emyezi esatu nga baplaninze okudda olwo batandise okutegeeza abeeno tukomawo kusetolinga ennyumba nalyoka bagizimba kati kitegeeza the assassin gwe baakozesa n'okumanya structure y'ennyumba yonna jjukira badde basula mu smart house bwe njagala okululinga abantu kyemugamba ekiri ekya security nti ebweru bw'obeera ne smart house nti oba seefu nnyo kati bo balowooza ne Uganda ate Uganda bondos ne balowooza ate mulimu ne ba amacha bangi okubeera ne smart house nti era noolaba okuyingira that smart house yalina kukozesa bantu bano n'okugifuluma smart house n'oba toyina ki mukuumi kyenkugamba kikino bwengenda okukizaamu naye wali wamu bwe baba badde balina property nnyingi wano e Kampala bali be baagamba ngu tukomawo kusetolinga we taking over our property basobola okuba bwe baayogerera mu myezi esatu nga tutandika okuzimba tukomawo kusetolinga ne batandika okunoonyaani omuntu oyo ekyamutwalira ebbanga okutandika okumonitalinga ennyumba eno si kagwirawo nti oli mutemu bamufuniddewo najja n'akola ki kuba buli kimu ekyabadde mu nnyumba yabadde akola ki akimanyi amanyi n'ow'okuyita nti smart house waliwo wootuuka nga waliwo bu bridge nti bridge yeeno bateeka kuba nga bamuzimbira buzimbizi bateeka kuba nga yafuna construction company okitegeera so omuntu yenna asobola okujja ng'olimu okuzimba n'abakolako omukono natandika omonitalinga ki egundi eyo nti ekintu kino kyali long planned kisobola okuba nga kiva mu famire oba mu balande balabirira property ye ekyentala eri ebweru nyiza obutakigoberera obutakigendako nze neŋŋenda mu kino bano babadde ba business partner be wano e Kampala wano e Uganda oba abafamire abadde balabirira property ze nga bagamba kaakomyewo kitegeeza ebintu agenda tandika monitalinga nga ye kitegeeza nti mba sikyafuna kati nze waliwo omuwala ali UK wano e Kampala abadde nga abeereeri ng'ebintu asindika sente nga bamugulira properties bwe yatuuka n'agamba omwana we n'amuleeta eno e Kampala n'agamba omwana nga we muleesa sente zigenda kagenda kunda ku ki progundi akawunti ya mutabani wange okitegeera omanyi ennyumba z'abapangisa bamugamba affe tetukumanyi agenda okutuuka ng'ebintu byonna bamusindikiranga feke nti biri mu mannya ge akomawo eno bikyusa baagala kumumiza musu yamaliriza ddusa azzeeyo wa UK n'agamba nze okufiira eno kankole ebirala kanzireyo ng'ate baaluganda be bennyini noono kisoboka this was a long planned negiba myezi esatu that's long omuntu okumanya bino byonna eby'ennyumba so kati kankikubuulire kino omuzannyo gw'abasajja bano guli wano nambemu ayogere ku kizimbe kya super
FM. Ekizimbe kya Super FM kweri kyabwe. Simanyi oba mpadde bikyamu manyi oyo alumabuguma. Naye bwebanga ebyo byonna obitunuulira n'omanya nnyini kizimbe ekyo aliwedde kiwaayo era azitowa ki era n'omukubamu ebituli oba n'omutuliramu mafiya si mafiya bwazatambula obanga obadde omugoberera wonna akolagana nani alina obusobozi obujja mu gavumenti abantu obatayina okitegedde eyo yonna n'okola ki naye omuntu weeri nambemu gy'ayagala okutuuza ku kyeyo ng'amanyi bulungi essente bwe ziruma ez'ekyeyo nga omugambye munne nagula akataka kange eri naye kanguze simusuubira kudda eno amanye ba suicide abatema omuntu naye abantu bano abali mu properties ddala bwe ziba nga zaabwe osooka n'obatunuulira badiringa ne baani era be baani ekirala waliwo kye tubuusa amaaso era ng'emboozi mu kati eno ye njagala etandika okitunuulira ze ssente z'abantu ezibeera ku akawunti zaawa ne Uganda sajja atunze omutwalo gwe gwa dola oba buki baguwayalinze bagutadde ku banka yawa ye Uganda waliwo ategedde nti zaaguddeko oyo naye tomubuusa maaso abadde receiving essente z'abantu kuba waliyo abantu abeesigira ddala abantu ne kaadi n'agikuwanga bw'ogenda ojjayo n'okozesa kadeideyiwe oba muganda oba mwanyina oba ki nga n'omutwalo gwatunze ennyumba yaziwayalinze bwayalinziwa Uganda oli n'amanya ku akawunti zikoze zitudde abo tosobola bajjako ki liiso naye ng'abantu b'ebweru beetaaga okusaasira ennyo abakozi waliwo we bakoma naye nze nze waliwo omuntu njala ombulire otunule omuntu ono ekizimbe kya Super enjija gye kyajjamu mwe mwakimanya abakozi bano badde bakosa badde babiri kyokka waliwo n'obujulizi obulamu ku simu y'omukyala nti babadde bavuddewo era be yakubidde era nga n'okujja bazze era be badduse ne ku poliisi nga n'okujja bazze bajjidde ku bodaboda nga ne mukulu waabwe yawaga bosi waffe atukubidde bafunye ekizibu abo just babeerawo kuyambako kunoonyereza naye sakoozi okimanyi nti nno omuntu ono bagenze okumutta nga transaction z'enjuye gye yatunze yakazifuna mabega ennaku nnya azingidde Uganda baakagisasula emabega ennaku nnya babadde baakumuwa 223 nga we badda era we badda ekiwulira naye kubanga abo badde bamazewo emyaka egigenda mu 2 oba 3 awo mu Lugonjo nga we bagenda naye transaction y'enju eryo gitunda babadde bagikoze emabega ennaku mmeka tetubuusa maaso zabadde ssente zo miliyoni ya dola egenda kujja etya okuva wali mu Uganda kitegeeza babaddewo abantu abalina akawunti ezizitooba ki omuntu yali atambuza ku ssente nyingi kinasobola kitegeera nti waliwo ssente ekika kya ssente kyotuza ku akawunti yo ne bagamba ozijjewa newankubadde oyina financial muscle naye ate waliwo abazanguyiro ozitambuza ozikozesa wano amangu okiwulira newankubadde oyina financial muscle naye waliwo abantu abayanguyiro ozitambuza ozikozesa amangu wano mu ggwanga babadde bakakola okusasula ennaku emabega mmeka oba nnya according to Bukedde eyatundiddwa badde bakakola okusasula ennaku mmeka kakati tusoke twebuuze okusasula okwo kwe baali bateesaako baani era baliwa abaali bayitako akawunti ezo oba zonna zaatulako akawunti emu yooli ebyo tulina obbinoonya naye nze ebimu kubissa Bankuba Kyeyo wano era Bankuba Kyeyo tusaba mwebereremu mu nsonga eno Nkuba Kyeyo akwata faamu n'agamba ngenda kukola faamu faamu eyo bw'agikola n'agamba mukwano gwe Geoffrey oba gundi bali mwezi oba ani n'amugamba kwasaganya faamu eno amata osobola okugakozesa nga bw'okola ki nze ebisolo byenkola ki njagala engundi zange zimultiplyinge omuntu oyo atuuka faamu eyo n'agirabanga eki ng'eyiye sina yekka ne community etuuka neerabanga gwe kati obuzibu bwe bujjira
omala emyaka 10 ogamba kanzirewo waka ewaffe nze tolinge mu faamu yange kati ono gwe walekawo community egenda kumukubamu ebituli bulijjo ade yeepaaka ati sina ye ekyo kimu kyakubiri ye abadde adipendingiroko nga teyeeterawo bibye ng'akimanya obulamu bwe bwonna buyimiriddwa okuwa ojja n'obitwala addayo ku zero okitegeera kati jjukira bw'oba ogenda okudda y'omu ku bantu b'osooka okugamba omugamba prior n'omugamba like in 2 weeks no in 2 months n'omugamba blaza agenda kukomawo mu mwezi okuti njala kusetolinga kati olwo ye atandika ki pulaani zize ne bano kisoboka okitegeera kubanga ono okusinziira wannyonnyodde omutemu oyo nti abo abatemu bali scarce anti kyenkugamba nga ono wannyonnyodde nti abo abatemu babeera scarce ate nabo bamanyi babeera batono kitegeeza amanyi oyo abeera naye toopu ate kisobola nti noono kaliba gy'abaddemu akolagana nabaki batoopu era waaba abadde akola bizinesi azikola nabali baliwa kitegeeza ate be bamanyi abaki yes kati ekirala abantu bano tekinagamba ekyabaana nze ngamba bwoba otuusa ekiseera ng'oyagala okudda bw'oba oyina mwana ye sooka omusindika akole ki bw'oba oyina omukyala omu asooka adde oluvannyuma lw'emyaka nga gumu ye asooka akole ki adde nga mwetegekera okukola ki okudda kati waliwo omukwano gwaffe bamuyita jjajjaizaako mumanyi alina apartment yawe n'okimanyi yazizimba tezirina bazisulamu n'alina abaana 6 baliwa bali mu Amerika omu mugambe nti gundi odda Kampala ngenda kukola ekintu ekyo wulira kyengenda okubuulira omusajja abadde wa myaka 69 omukazi wa myaka 62 ebiseera ebisinga obungi kwabo tekulya kyakola ki babadde n'abaana 2 omu abeera Switzerland omulala abeera mu Amerika okiwulira abaana abo benjogerako abo n'akomawo n'abeera mu bintu ebyo oli n'amanya bumanya nti ono yagenda omusikira agbayo wenzito ono ate nze mbibeeramu nnyawo olwo yalisose n'abaana be anti osigadde neto kyazaala osigadde Switzerland neto kyazaala era wano sentiment ejja bagamba yasinga n'okukungubaga bambi battemulidde omwana mawa nze ekirala kyensaba bankuba ki bw'ozimba ennyumba era bino ebintu bino mpulira nnyo omuntu n'agamba ennyumba esako zigisuliremu biki ekisooka ogenda lemaza omuntu oyo ye nga ye omusiiga obunafu era waliwo n'abakikola abankuba kyo n'agamba ngenda kusasulangayo omusaala nkukolere ne ka bizinensi osulira bwereere kati kitegeeza omuntu ono anafuye ate azaala ennyumba abaana agenda bagamba atya kiwano si waffe sakozi kamukubulira nze nyina bamama bange ababeera London nga yakwata ennyumba n'agamba oba awantu n'agamba nti kakati gundi yabakola ki yabasulawo oba omwana wa muganda wange omwana wani okitegeera naye abantu abagenda tuko bajja mu nju ezo oba mugamba nti vaawo nga lufuuse empalana olumu lufuuka n'oluyombo olumu lufuuka n'olutalo okiwulira kakati solution ekituufu kiri nti omuntu bw'okola n'ozimba ennyumba yo oba ng'oli webweru bino ebintu wammanga bigenderere bitya either giteekemu abapangisa obula atuswagibairamu abapangisa abakuwa ssente ng'era n'abapangisa abo baowuninga bamanyi gundi ye boosi waffe newankubadde waliwo gundi atusolooza nga ne ripooti ezo ezijja wani wa boosi nyina ennyumba ennaku ezo gye nali ngendako awo mu maaso awo ojjugula bwe twagenda wogiramuza oli n'atugamba ssente naye yatugamba nga muganda w'oli agitunda nanyini yali Bungereza naye nga mulimu abapangisa ababeeramu okitegeera era bwe natuukawo baŋŋamba nti foli tannabitukola ki tannabitugamba ki ne bamukubira bwe bamukubira ne mugamba nze gundi ye yaŋŋambye okukola ki okugjawo naŋŋamba kansooke mukubire n'amukubira era ng'ali ebweru yayogera ekikola ki ekigwa naye ekizibu abantu ab'ebweru abo abamu mwekuba nnyo firi ekisusse mukola ebintu wano eby'amaanyi ne mubiragajjalira ekisusse solution eri bwetu leke kumala budde sakozi omuntu yenna ali ebweru nga wazimba ennyumba yo weziba nga ennyumba yo oyakubanga ogifunamu ng'okomyewo wano gulawo akawunti
abapangisa bateka sente ku account ngaliwo supervisor akubiriza abantu abo gazina ko buyinza supervisor nga omulimo gwe kumega sure nti gundi yatadeyo sente nawali company ezensa nga sizene za Doni Chris eisoze nyumba z'abantu mweziri sakozi ng'osobola okugikeberako n'oginoonyerezaako n'ogikwasa kubanga ogikwasa kukusololeza kubanga togiwa kyapa ezo companies ekya brother David ansulire muto kibayi oba oyagala muntu okumuwa nyumba ekyangala kiriwo ekiti osobola kubanga nyumba gy'ogenda okumuwa omwezi okujjamu milioni mmeka kati mupangisa nyumba ya $5,000 ekyengera gwaleyo gisoloze ng'omusasulira eri era gwe omugamba nti nakuwa nyumba yiri kakati mu myaka egi okola obubbi bwa muganda wo ate kumugamba nti nkomawo era muganda kuzimbira akayumba egindi genda naye atali ekyo mugenda kwekokkolanga nnyo baganda bammwe mugenda kufiira obulamu bwamwe kubanga abantu bemuyamba babaagala mulieyo nga temukomyewo wano. Mbabulira n'ekirala mbawulira nnyo nga mugamba kangule ekyapa mu mannya ga ani oyo ku ground Geoffrey oba gundi sirina ID kankigule mu nkiteeke mu gundi tuli kikyusa ekyapa ekyo vali y'ettaka eryo egenda kula omuntu oyo nga yabadde ku ttaka eryo agirabenga ettaka nga lirye nga ssente zaalaba mu ttaka eryo ekyapa tojja kikyusa sakozi n'ekirala kituufu amazima gali nti abamazima gye bali naye be batini nkiddamu kigumiza abamazima gye bali naye be bati kati obutabalira ku batono buli muntu ali e Bulaaya awuninga ekintu wano e Uganda akakasa okulaba nti tasulayo gwa naggamba talinda lunaku lwalijja okitegeera bano baali bajjera nga baddayo baali bajja naye nga baddayo naye okugenda awo mu kitoolo ennyumba bagizimbira emyezi egyo ng'amaze oboya ntugenda kukola ki kubanga bo essente si kyekyali ekizibu kyabwe ankuba kye balina ebyapa mu mannya g'abantu kakati okufuna ekyapa mu mannya g'abantu omulala n'ekyokubiri sakozi nze bankuba kyeyabo nnyina ebintu bye mbanenyako omuntu agala n'afuna ettaka eryo naye n'atatwala na buvunaanyizibwa liriwa oli nambuliabuliza ettaka liriwa naga asasula omuntu oyo mwesiga kyenkana ki ontegera kyenkugamba kubanga abantu abo tubalabye ebizibu basudde ku bannaabwe oli namugamba waliwo ettaka buli poloti 5 ku 10 buli wano mukono kumpi wabutunda milioni 12 oli n'aligula kati wakayita emyaka 6 omuguzi w'ebbeeyi yagula milioni 5 kitegeeza yagula ettaka lya milioni 2 okitegeera naye ng'oli amuggyako 12 bakoze batya ekituufu kiri nti buli muntu tatwekayo gwa naggamba solution gye ngaba buli muntu tatwekayo gwa naggamba eno investment gy'oba okoze wano e Uganda oba investinga mu bulamu bwo bw'amaaso bwa kikadde bw'olibeeramu ku retirement package yo gy'oba oliko faayo ku bintu bwo era kakasa nti bw'obitaddemu gy'emikono emituufu egisemberayo ddala kati olumu kibabwe omuntu agenda ku kyeyo nga tannafuna mpapula zimukkiriza kukola ki kukomawo n'agenda ku kyeyo n'amala emyaka egi nga tannafuna mpapula zimukkiriza kudda ku motalinga ki bintu bye ng'olwedda alina okusindika ssente babeere nga bakola ki nga bamuzimbira kubanga ye tasobola kujja naye ng'olwedda ali mu kukola n'agamba nalinnya ennyonyi ng'ekigendo kyali kya kuzimba nnyumba kati essente zensooka okufuna kansindike Kampala bakole ki banzimbire jukira tannafuna mpapula zimukomyawo ng'alina osindika ne bakola ki bamuzimbira kitegeeza ettaka aliguze mu mannya gani ettaka aliguze mu mannya gaki goli omuntu kubanga ye tannafuna mpapula zimukola ki zimuzza nenze ndowooza nti bw'omala okukola investment yonna oba ozimba ennyumba y'abapangisa oba nnyumba yiyo yakusulamu tugende nakiri ekyabaddewo ennyumba eyo giteekemu omuntu nga gwe omubalanga mupangisa ne bw'anaaba akuwa $40,000 naye nga gwe omuyinanga muki nga mupangisa ne bw'omugamba nti genda obeeremu atandika ozzaaliramu abaana bakuliraawo basome n'abaana abo batuuke bagirabenga eya taata waabwe oba eya maama waabwe nze nsaba osobola ogibateekamu naye giteekemu omuntu ataakulume like gw'otaalumirirwe nga kikutuuseeko kati nze kyengamba kikino nedda
olaba muzadde w'omwana yabba omwana. Olaba muzadde w'omwana yabba omwana. Nedda. Kati nkubuulire nze. Kati wemba nze. Wachi njiteka wa pakisa. Labayo Faruk. Soko ulirize. Labayo. Soko ulirize. Nze. Mbaredo okumeetinga costs z'ompangiso okono n'ennyumba ne cleaninga damages. Than okudda nga nkomerawo mu kufa. Mu kutya. Bw'oteekamu omupangisa nayo n'ennyumba ogamba nja kutereeza damages ze yakoze. Than okudda nga famire ye kukyukidde. Ate nga baagala kutta. Wabula ate nga weewunyenga gwera obadde obalabirira. Wabula ate nga property yo balaba ono gw'obadde wayamba n'oteekamu muganda wo nga bo balaba nga gwe yamukozesa. Balina ogw'omuze amukozesezza ebbanga abadde amukuumira enju naye ng'ate nawe ojjukira abadde akulyako nti abadde talina wasolate obadde omuyamba ate ne bakwagala oveewo kanteekemu omupangisa nsange ng'ebintu mu nju byonoonese nziraabirize naye nga property yange njikole ki ng'agisigazza abeera eyo abatalina mukyala gwe bawasa twalabye embaga yankuba kye yali ebulwa alina abaana 9 wali awo yabadde oba yadde UK bamuwasiza ng'alina abaana 9 omukyala anti oyo gwe nkugamba Bwana David kyabalanya kino ngambe nti omuntu atuuka ku kaliba ekola ebintu ebyo ng'ali ku kyeyo ebiseera ebisinga obungi abatakyalina maama waali wano asobola kufumbirwa mbwe awasiriza mawa mu nju yange abatakyaliwo Musudani yamanyi ali muzungu yawasiza mama ajali ali sede zaina muziri ya kikomando sizi wasa mama wajali ya world nenga ekintu bwekyo bwekiri naye tusaba ne bankuba kyeyo abamu bankuba kyeyo mwakonya abantu be Kampala mweke nnyini mwabakonya abantu bamwe abasinga tebaagala kukola kati ebintu byokola eno bo babirabange ebyabwe to be honest ne bankuba kyeyo abamu si mwenna naye abamu balowooza baba we yagenda mu America buli kimu yakimala so kati akakazito sakozi tebakonya bukerinde bana Uganda balina obwongo obufu bana Uganda nga alina omuntu we ng'ali Bulaaya alaba nga yagenda okukolerera ye ne bwagezaako obutabawa ne bwa bizinensi batuka ne babavaako ne babakyawa n'obakyawa kakati amukolera bizinensi zonna naye ate nga ye gwazikolera alaba oliye mubi atuka time namucha nze nyina mukwano gwange bamita Tebusweke yakola yandaga muganda we nga bawunsa kubale muganda we muwala nangamba awo kubale wakolawo muganda wange bamita bwati ne mugamba olimba nanga nkugambya nzerako mulundi gwakubiri naye mukoledde buli business Chantu aliovunanyizibwa ogenda okunonya omwala oyo okumubuuza ne mubuuza Tebusweke omumanyi nanga mumanyi wama muganda nanga muganda wange yali akola kubala bunayiziba nanga muganda wange naye uli embozi yanyumiza yangamba nti banagambye ekibannange nno kye simukoze nze simanyi nti baali nsonyiwa n'okunsonyiwa yennyini nga yewako obujulizi yennyini nga yewako obujulizi naga business ankoledde buli kimu naye bannange ne mugamba anti ezasembayo omusajja ye yazirya gwe nazaala munaye naseka katenfe kubanga nze yali yabinyumiriza munywanyi wange ekiwulira nangamba oyo omwala naye kansoke muleka abonebonemu ategeere atayire mulayini kati ye nga ansaba nze mukwano gwe gwa Tebusweke gwalabye ku olwo muyogerere ngenda njogera ne Tebusweke mugambire kati yateredde addemu amukolere ki business nga ze yakata ziringa mmeka okitegeera kati waliwo abantu abayina entegeera bwetyo weewaawo waliwo family lumu ezitegeera nga omuyambako nekyasima n'omuyambako naye be batono abantu bebweru mugenderere ebintu byammwe mukola ate olaba owasa musajja wano tulina mukwano gwaffe yatunda ebizimbe bye byebunnamwaya ng'omusajja ye gwe yatutte ne Bulaaya akomyewo kugenda twala ate bizimbe bye naga kambitunde gatayagala kukola naye nga ensonga bezito bane tumalirize ne fundraising yeriko Zambale bangambe yataddeyo taata kyonna kye yataddeyo bigaji yataddeyo kinene teka kyosobola yebali kyasobola Zambali Rain yataddeyo ani Rain
abasente bazina Yataddeyo meka? simanyi Biri kamu. Yataddeyo bbiri. Ono tematema bataddeyo. Kakati- Bali mwezi yataddeyo meka? Kakati Monday eri ekulembera oba yazaali mmeka omwami Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Nuupu bagulawo enkola ey'okuba nti basonda ssente ez'okuba nga zibayamba mu kampeyini ekibiina okuba nga kitambula oluvannyuma lw'okuba nti ssente za iPod ezibadde ziwaweebwa ebibiina bazeekengera olw'obukwakkulizo obukola ki obuziriko ne bagamba nti banne ssente ziri ngeri gye tuzeekengeddemu katusonde ki ssente era ku lwo Monday wedde baggulawo kampeyini ey'okusonda ssente ababaka ne beetema ssente Zahara Luyirika ayagala ekyawumeni MP Kampala ayagala okudda mu Kyamayende yateekayo miliyoni 10 Zambale Blasio Mukasa n'ateekayo miliyoni 5 Geoffrey Lutayo we Kakuuto n'ateekayo miliyoni 10 Meya wa wano Mulyanyama n'ateekayo miliyoni 2 Lane najja ku kazindaalo n'agaba bannange ssente nze ngeze mu banka nsanze nsibe nengena mweno nsanze nsibe naye banka gye nsanze empadde yamenya banka nga nnya yagamba ngeze mu banka ngeze mu DFU nga nsibe nengena mweno nga nsibe byali bigambo bya Lane n'agamba nayo gye ngwikiriza empadde miliyoni meka miliyoni 2 era nzireese n'aziwaayo Jala Joyce baagala w'Emityana n'awaayo miliyoni 3 Alozias Mukasa n'awaayo miliyoni 10 opponent wa Lane opponent wa Lane omusajja gwe bayita wano gwe balabanga kaadi eri mu lusuubo ono w'ebijambiya gwe baagamba nti bamusiba olw'ebijambiya Sewanyana n'ateekayo miliyoni 10 cash miliyoni 10 n'aziteekayo Beti Namboze bakireke n'ateekayo miliyoni 10 oba kitegedde ono omusajja ono ani ayogera ennyo wene Ebulemeezi naye n'ateekayo miliyoni 10 essente ne bazinyo Lutamaguzi Semakula n'ateekayo miliyoni 10 naye Walukaga Sala bakuse Walukaga n'ayiwayo miliyoni 1 twali tuli awo ne zeetane Kapere naye asonda Kapere najja n'agamba nze banne ntaddeyo mitwalo 10 naye ndeseeko omutwalo 1 mumanye enfuna yange era naziteeka okugamba ogenda okumalirizawo nga bakuŋŋaanyiza ndowooza akawumbi kamu n'obugwamu naye gundi Lubongo yateekayo 3 Senyonyi n'ateekayo 3 Senyonyi yateeka 2 Senyonyi simanyi bulungi naye gwe Senyonyi yawayo 10 ez'obuliwo ne 10 ng'agenda zireeta buleesi Muwanga Kivumbi yateekayo 3 nga 10 za buliwo 10 za mwezi guddako 10 za mwezi guddako 10 za mwezi guddako kati wabaawo omwami w'e Masake agenda kukiikirira awo awali Mutabaazi ye n'agamba buli ggombolola wadde akakadde okukakkana nga miliyoni ali mu 16 ye n'aziiwawo cash naye sakozi kyenalabyeteze ebbanja waliwo abaleeteza ebbanja naye abaleeteza ebbanja bo balabika baateekayo akantu k'okwesigaliza kubanga essente zino omusajja ekitebe we kizireetedde nga ndaba zikireetedde mu kaseera ak'okupima era wano waliwo kalumanywera waleeta 3 zinendeeta 2 ani gwe bawa kaadi simanyawo Nuupu oba yatunulayo kati ow'ebbanja okitegedde ow'ebbanja aliwa ng'ataleese naye ng'abasuubizza kati ow'ebbanja nga taleese era naye yeesigaliza bwe batampa ze bammanja sizibawa ddala kuwulire sakozi abantu baacamuka wali era bw'otunuulira abanafu abatalina gulawundi baleeta nnyo nga Sewanyana wane Makindi Wendi Alozias Matovu atalina gulawundi kakati abatalina gulawundi bagezaako nnyo okuteekayo owa sina gulawundi ate ne kaadi baginyime kane kakame nteeke 15 osanga mu 15 banantunulamu kyova olaba baagala beeterayo miliyoni 3 ezitambulume singa tebamuwadde
ate manyo okusonda sente tetulina kutunulira butunuzi bwetu tulina kukubamu ne tochi n'embeera kwe kutunula ewala abantu waliwo abateekayo nga beerekeramu kubanga njala nkubuuzeemu waliwo omusajja baatandise n'omutambuzaawo katambi bamutankana ne bakubanze mumanyi yazze bantu ati kati ekiriwo kyawedde baataddewo ekiringa boogenda ku banka bakaita kakika boxi ogenda n'oyimira wali ku kawunta okatera n'owaayo kati waliwo eyazze jjo najja asubula akasawo nayiwawo kati omugagga oyo abaana batandise mukubamu ebituli bamwekengedde oba yalese 2 n'agateekawo kakati n'aziteekawo kakati mbadde nkunnyonnyola nti okusonda kaadi kuno okusonda sente sente zino zinobanga baagala zitunda mu lukujjukujju ati wuliriza Sakozi ekaadi zino zinobanga baagala ani ati Sakozi nze nagamba nina amaaso aga gonna gatunula sigenda kutunula erimu nga anti erimu sigenda ditunula ng'atunuza limu lyakusonda sente neddala lirina otunula ewala neŋŋamba ono talina ground alese millioni ze 10 ate avuganya ne musiri atalese wadde 2 musiri awawulira ati kakati awo weteeke mu bigere by'akakiiko weteeke mu bigere by'akakiiko omusajja era akakiiko ka Nuupu kali mu kusoomoozebwa anti oluvannyuma lw'abantu bano okuwaayo sente waliwo abaazireese nga tebaazireese mu mutima gwa kuwaayo mu butuufu naye nga ateri abakase naye bo nga bagamba bwempaayo bwe siwaayo kaadi yanisubwa kakati weeteeke kakiiko ka Nuupu gwe wennyini omusajja aleese millioni aga emiliyoni 5 amaze okugaleeta kati n'ennamba emaze mbw'ayagala kifo kye teyaleeta wadde 10,000 awo nno nawo tulina okutunulawo nga tukuba tooki mu bintu bituufu kakati abantu bano nze nsaba Katonda ayambe babe nga bazze mu kusonda mu mutima ogw'ekibiina naye baba tebazze kusonda mu mutima gwa kibiina nga bazze balina bye basuubira nti bwe naawaayo kwe kumpa kaadi mugenda mu maziga Sakozi olunaku lw'okusonda kaadi olw'okutambuza sente ez'ekinatambuza ekibiina mu kampeyini lwatandika ne famire y'omukulu Munyinyi Robert Kyagulanyi Ssentamu emiliyoni 10 ng'entandikwa era avunanyizibwa ku ssente zino ye mukulu bali mwezo yazirisiivinga era ssente ezo zatemeddwatemeddwa ku lunaku olwonna abaana ngomanyi bagatya ku intaneti bagenda okugatta nga basoboddwa akawumbi kamu miliyoni 600 naye nga beetaaga obuwumbi 9 kaakati Sakozi omuntu lwabaako n'omukisa aba n'amagezi agategeera era ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukola ekintu ng'akikoze mu nsobi omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuula kusinga ku byogera ku kibiina nti kitunda kaadi kubanze sigigulangako ne kaadi bazitunda era nasobola kuwulira fuutu sooja omu nga yakyogera ate nga wa kibiina baali bamukoleddeko ne birthday ya maama we naye kwena sinza ne ŋŋamba ti kaadi bazitunda omukulu bamuyita Mr. Kastigi ow'e Dubai wano ku beesimbyewo emakindye ku bwa Road Council waali Masembe waliwo abantu 10 kaadi bajja omuntu atya kaakati omuntu oyo omu wabanga kaadi bagitunda tutandaiza kigula miliyoni ng'ameka kakiba nti ekibiina kyatudde n'ab'obwongo bano bonna wetubagamba nti twagala ssente za kuba kampeyini bano bonna baleeta abali wano naye kaadi ya muntu etya abantu tebagala kwogera mazwanga kyekituufu kaadi webajagalako omuntu atya bano bonna kubi bateekeddwa okuleeta kubanga bali mu kubiidinga kati wano bali mu zzaala kati wano musiri agivuddeko Luganda wano musiri David yagikongoseeko Luganda kati ate Mitiyana tola ina kaadi nga Joyce baagala kati mmere wange walukaga ye ani bakyaleeta mu tebabaddewo Sakozi abantu 10 obaleeta miliyoni 3 ze miliyoni ameka
ono kati omusajja atagala kugifuna yawaayo 2 ani sibi waita milioni 3 kati bateeka ku average milioni 3 milioni ameka kakati ekibezo kyanzo ogali receiving kata nana afuna card ne aleteyo meka asatu gatta mangu zenkaaga kyokka luladaga kuleta mitwala ataka kuleta milioni 3 mulundi gumu era ngoyagala okulaba abantu bagenda okufunguka obubugo era sakozi nkusaba olunaku lwe banaagaba kaadi nyamba onkubire nenabase mu balangoloke ogenda kulaba abantu we baweera ku luno n'abakyagala kwogera wano babayiza obutakola ku olwo nga omupiira gukyuse kakati wano tuyinawo Musiri David tuyinawo Mulya Nnyama tuyinawo mugezi yaleses gundi Muyanyama tuyina ebiri sigaliza siku mu makadi agenene ngakaba waliwo nga 5 kati ya MP eyo kwagambu ya bei yeyinza okukwata 10 ayaga kakati musajja agaya jigule milioni 2 oyo wegundi oyo wakabino oyo usibanyageza obubina bw'abantu kakati bano abatano baita milioni 5 2 mwameka 2 kakati anajiwango yena aleta yata byebisatu Kyagulanyi libera dio mwavu watugende emitiyana fause center zirina era kutandika okwegendereza kubati katiba nze na walo ne munyamwami onagambo akolera abantu atenge ebigambo ali ebiri line twayagadde bank ati yeji kobera kyakoze twayagadde bank nero ina kimanyi bulungi Regini yasina kumulabanga alese yale Regini yasina sosomanyi bayali kichamanyi ajimendi area eri 50 era nkulayira bonna bora abalese sente nga ntini bagize bati golu bongoyo na lese 5 lese 2 okitegedde bakoze batya kane sawa ya lero no byaliri asoga ndese milioni ameka naye wole kigambo mu koti ntezo obutaliwo ija kyewola mu koti ba mu koti weyimira omuntu ku sente z'obuliwo n'ez'obutaliwo kakati gwa mwesimbyeko kyova gamba musajja ono andi bubi n'oleetaaga ago ne bagabaka kitegedde bulungi nze nkubiriza buli muntu yenna ayagaliza ekibiina ekya National Unity Platform ogenda ali kutera gye bataddewo o supporting kati ate mwabeesimbyewo mukeereeyo nnyo kubanga kino kye muliko kati kadi eri wano akoze gweru bongoya nti kati essaawa ya leero wano mu Kampala bameka bakirika twaliwo bali mwezo yekka meya kuba meya bali mwezo yekka yakyaliwo oyo ne wata wayate yakwata sente wakirane wa Sweet Eddie kala nejjukira sakozi kye bakoze Museveni ono okumanya bwe saabeera avuye ebintu yazzemu n'agatte kati kansala wa wano Masembe atwale babya bali babyawulamu kati babigasse ontino atya abandi baddavi kati waliwo atya omu yekka kati wali bitone wagenda era bamugasa atwala paka salama ne agenda ono kansala Dani kuba naye agenda kwesimbawo ono oku division wano oba edisho watwala kati abantu abo bonna bagata nti lulu bagamba nti tujja kufuna owe salama aleete n'oweruwafu aleete kati babagase ategeddwa kuba atya kati ekibira kizisika mulundi gumu embozi mukati twajukana kwogera mazima okutangaza abantu abatwala n'abatuuliza National Unity Platform tetunda kadi naye ndabye abogeza abasose nga balina ekifaananyi kye basiiga ekyagala okakasa nti kituufu bagulangule nti era ke baleese zino waliwo n'endala ze bagenda okuleeta okitegeera amazima gali nti mu NUP buli omu afuna kaadi kusinziira ku busobozi bwe ekyo tukirabyeko ne tulaba n'amawulire agayitinganye nti Nalukola yawaddeyo 6 simanyi yawaddeyo 3 yenyini nava na clarifying nti nzi tubanja kwa dola meka olwatano
nakirabako ne ku muntu omu bamuyita Musiri David ng'akinnyonnyola. Mu bulamu buno bwe tutambuliramu ebibiina byonna bizze bisonda senga bibeera n'obwetaavu naye nga buli omu kisinziira nsonda gy'akola ki gy'asonda. Nze n'abako ku FDC Besigye ng'atambula Uganda namba naye nga buli watuuka ssente bayiwa buyiyi. Oba mwakiraba nammwe nga abantu bonna basumulula ssente ekibiina kisobola okukola emirimu gyakyo gikole ki gigende mu maaso nga tekirina ki ssente. NUP ebadde eri mu katubagiro ka byanfuna olw'ensonga nti ssente zibadde zifandingibwa ekibiina ezaakolebwa mu mateeka. Bano bennyini abaakola ebibiina byabwe baateekawo enkola ne baleeta n'etteeka erigamba nti nga tatudde mu lukiiko luli tazikola ki tazifuna. Olw'okuba bo baakola ebibiina nga beetegese dutuulamu. Otegedde kye kugamba? Kati we baakola abantu banna NUP bo ne beekolamu omutendero ogwali gugamba ne beetema omutema nti katwesondere ki? Abamu baasondedde mu kukyamuka. Abamu baasondedde mu kukyamuka. Abalala ne basondera mu kwegula. Abalala mu kweraga. Naye ekyo kyonna kiba kukola ki? Kusonda. Okitegeera? Abalala ne basonda olw'omutima gw'ekibiina waliwo abasonza olw'omutima gw'ekibiina. Abalala ne basonda olw'okwegula. Okitegeera? Waliwo abasonza olw'omutima gw'ekibiina. Abalala ne basonda olw'okwegula. Kakati abalala ne basonda olw'okweraga. Percentage emu yasonze kwegula nange bandabe nti nsaanidde mu kibiina. Okitegeera? Kubanga omuntu akubamu ebituli ku gulawundi bw'okwata miliyoni 15 n'oziwaayo naye nga naawe okimanyi oyinza obutafuna kaadi. Okitegeera? Just oba ogumiza kiri nti tuli bamaanyi ku kitebe era newe wabaawo bwetaavu tukola ki? Tubaawo. Era asaanidde zisikibwe. Naye n'obonaaleeta akawumbi ka ssente kaadi ya NUP egenda kuweebwa omuntu asaanidde. N'obonaaleeta akawumbi ka ssente kaadi ya NUP egenda kuleeta asaanidde. Okitegeera? Okitegeera? Egenda kuleeta akoze ki? Asaanidde. Kubanga waliwo omuntu ng'asaanidde ng'era omulaba ajja kuyimirira naye nga financial tali stable. Okiwulira? Nga n'onamwerekera ku kitebe ajja kugamba munywanyi mperekeraako obuwerekezi tojja mugamba mpaza amafuta. Okiwulira? Nga musiri tekimuggyako kuba nti mulungi. Okiwulira? Kakati kati wotunuulira waayo 15 laga nti nze mpaddeyo 15 naye ogenda okebera ku gulawundi 15 wazireese era olina omutima gw'ekibiina kakasa oguyina ti ku gulawundi kiri kitya? Akandi oyo atali ku gulawundi n'ayita miliyoni 10 tali mu kugula kaadi. Okwo sigula yeegula okulabika nga asaanidde naye tagula kaadi. Kaadi si ya mutemwa. Omanyi ngenda kubuulira Sakoozi. Omanyi waliwo omuntu ayinza okugamba jamutwala eky'emisana naye ng'omuntu oyo tomuwebulira. Era nga wakwitogayo ogunyo bansumbuyira ki? Naye nga buli okatesa jamutwala eky'emisana munywanyi. Njina byenkola. Sigenda kugamba kuba ku luno gwe mundi gwe tugenda osinga okusunsula kubajjukira ku mulundi guno. Ku mulundi guno twetaaga bukulembeze. Twetaaga ntebe ya waggulu n'abakulembeze abasaanidde abanaddako. Segona yabaddeyo saamulabyeyo. Njagala mwami nabe atemyetemye bulungi. Mwami nambe atemyetemye bulungi ensonga era mwagadde. Era ina kyalesi kyembadde ne David nti waliwo abeegula. Naye mbadde nsaape ku kifaananyi. Ekyaki. Balaba nti abo mu butuufu. Kubanga waliwo abantu nga bagoberera kibiina kikikoze. Ng'oli agenda kugamba nti anze ekibiina ku kinaawa kaadi gwe njogera naye arrangement si butuufu. Kati olaba Kayemba Solo oyo simusuubira kwegula ku kibiina awaayo lwa mutima. Joel Ssennyonyi simusuubira kwegula ku kibiina awaayo lwa mutima. Namugga Goleti Wemawogola wali oyo awaayo lwaki lwa mutima. Namugaki Lutaya Geoffrey oyo naye awaayo lwa mutima kubanga amaanyi ge agalina kugulawo. Anti
anti byonna nze nkugambye ntunula byonna amaanyi gaga alina kuki ku ground amaanyi gaga alina kuki ku ground Sewanyana awaayo mbadde nnyo ebitulituli ate na kino kingatteko Chairman Nyanzi oyo naye omutima agwina kuba yawaddeyo na 2 ate nga sisuubira nti azitowa 2 yawaddeyo 2 oba 3 sisuubira nti kati abo kumbi ekintu oyo omutima olaba ng'akola ki ng'agulina zaake oyo awaayo omutima gw'ekibiina akola ki mufumbira nalabye kati bamufumbira alina omutima omuki omutuufu ogwa pato mayinza epate bayisi baagala ono tategeerekeka era Joyce baagala bw'omutunulira ebintu by'ajjayogera kubanga Joyce baagala yajja n'ayogera bajja ne bagamba nti tubawadde ennaku mmeka 30 mujje mwetonde yagamba sigenda kola ki kwetonda n'asigala ng'agamba ze ni United Platform simanyi n'ajja ku kitebe emirundi egi n'ajjayo foomu bw'amala okugjayo foomu n'amala ne mu kusonda n'aleta millioni 3 ne bwe nabadde njogera luli ogwasoose n'agambye wali abeesigalizaayo akantu era Joyce baagala namumenye mu beesigalizaayo nti ne bwe bate bampadde 3 zange zino n'amanya nzigabidde buki kati oyo Joyce kirizagaana waliwo n'abandi waddeyo naye nga tebalina naye nga balina omutima wali abandi waddeyo kati nga Musiri David alina omutima ogwagala ekibiina Nubian simanyi bugagga bwe naye naye olaba akola ki agulina kakati wali abantu kati golaba kati Alozias oyo takyayina mutima abaddemu ebitulituli byolaba oba kitegedde nga yennyini ne kaadi alaba ate be basooka okulangirira tibagigula millioni meka 2 kati Lane alina omutima ogwagala okukola ki olaba nga alina Nina Rosa yakutte mu nsawo n'awaayo millioni 5 yawaddeyo kashi millioni z'emmeka millioni 5 n'azikola ki n'aziwaayo ogwo mutima Lubongoya naye yawaddeyo millioni 3 ne wali abantu nga Zahara Luyulika abo bawaayo lwagamba nti n'akola ntya kati woba oyagala okutegeera kino kye bagamba era nnamba emu kwolwo bagenda omulaba oba byateesa biba bituufu oba bikyamu ogenda laba nga buli muntu eyasuubiza oba mu makadi nga tannaziwaayo tagenda zireeta kuba tebalina mutima gwa kibiina bwe mbadde nnyonnyola nkugambye tibina ebintu bya biti 3 waliwo abawaayo olw'omutima gw'ekibiina waliwo abawaayo okweraga waliwo abawaayo olw'ekyamuukirira bwa biti bimeka 3 kakati ebiseera ebisinga obungi bannabyabufuzi olina obbakuba mu nnyo kino obalaba bali mwezi gundi ono Zambali yawaddeyo omutima gwa kibiina kyamuka oba Zambali yalekawo omusobozi abulira n'omutima gw'ekibiina yalekawo n'omulimu kitegeera kubanga Zambali y'omu ku balekawo emirimu okujja okwagala ekibiina kakati ate Zambali tabawadde nti yafunyeyo ku musaala ogw'ekibiina we gwamusindika kuba kati ono gundi bamanyi bano ba MP mbalaba kituufu bawaddeyo naye balina kwe batoola Zambali yabadde ayagala leega balina kwe batoola nga batoolako ku lwa kibiina tawaddeeyo nti alina omulimu gw'ekibiina gwakola okumusasula MP oba omaze okufuna omulimu gw'ekibiina ogukusasuza millioni 3.5 gyeko 15 mwezi gumu oba waddeyo nantini kati ate awaddeyo nga tanagenda kuba MP ate yaba awaddeyo nnyo kiba kinene kakati Joyce baagala kyekikulagira ddala awo kwa 3.5 gyeko 3 bajinyima ogyeko 3 omwezi abaddeko mmeka 3 omuntu omaze emyaka 2 tolinnya ku kitebe oze ku kadi wetuuse okugabwa emyaka egyo oli member wa Unity Platform olina omutima gw'ekibiina era netugamba nti okyaguyina kweri oba oguyina oba just oyagala kifo ononye byoyisawo bibyo bagambe nti amwebulira muliro gusooka ekya fundraising kyatambudde bulungi era omuliro ne guwulikika
but mu fundraising abantu bonna abasinze okwagala okujja mu babalabe kuba bino betwogera betwalabye mu kamera waliyo bangi abawaddeyo nga tetwabalabye mu kamera nga bo bawaddeyo after kati abawaddeyo after nga asobodde okugenda n'awaayo nga ne kamera teziriwo oyo alina omutima gwaki soka owulirize waliwo abateekayo nga kamera tewali gye bali abateekayo kati nga olina email n'agamba tino akawunti ye ebyo namba weeri abo nawe bali naye wamaze point yange eri bweti bano bonna wana abasinga bamuliro mubereberye abamawulire we bali kamera zindabe abo bebo we banyima kaadi bebo bogeno owulira nga balina mukula nabawane sente zange z'okutambuza ekibina nga manyi bagenda kumpa kaadi beba abamu kubo abagenda okutandika okwogera ebyo ebintu ng'akuwoza nti temwandaba ne mawulire temwandaba ne ku kamera okitegera kyenkugamba naye waliyo bali abalina stonchi yegundi y'ekibiina y'ekintu nga bo bagamba mbuno kibiina kyetugoberera abo osobola batunuulira obulungi era bo tetugenda balaba mu kamera nga babigira ne waliwo ne bano ba after ng'era ajja kugenda ku kayumba wali era bamukwate yeekwate ng'ayagala okulaga ensinga bwakoze eki era bulungi nnyo sikiwakanya nti abamu bagenda gikozesa nga reference nti ebyo nabyo baakola tewalaba nga tuwaayo twali tugula kaadi bigenda kujja after ng'abantu abamu mentality yaabwe yawaddeyo nnyingi kulaga nti no bwe naawaayo ennyingi bajja kumpa kaadi ekyo ogwo ekyo nakuga nkikiriza naawe tewali yamuwadde mutemwa naye oli akuwa sente nga yamanyiza akuwadde zikupa swedi muwendo muki mungi wabula nga ye akikola in a mind of ki persuading akakiiko nti bandabye nga mpayo sente nyingi lwaki tebampadde kaadi okitegera ekyokusonda sente tewali akikuba era kyebakola kituufu naye mu bantu abamu abasonda mulimu abalina mentality eyo nga ate bagenda gikozesa wali nga tebabawadde kaadi okuvayo okwogera ebigambo ebingi naye ate era nuupu yakikoze bulungi n'esokezi basikamu nga kaadi tezinnadda kubanga babakireeta afuta kaadi nze nina nekyeŋŋamba bwe balaba mwalina omutima guno mbu mpaddeyo kweraga n'eziri ewaka muzimutume nazo mumukalize ddala mwebale nnyo mwebalize ddala tulabagane